bino bye bimu ku bisosonkole bye twakutte eby'amasasi abasirikale abakuuma Honorable Aida Nantaba awamu ne poliisi y'ekitimbwa bwe babadde baduumiddwa okujja okunkuba amasasi ng'ate twabadde mu lumbe lwakungubagira Meeya Kanzaali owa Kitimbwa Town Council. Nze Tebandeke sirina buzibu, sisobola lutalo lw'amasasi, sirabanga na kusasi, sikwatanga na ku mmundu, simanyi bwe bagigula, simanyi lwaki mubaka munnange Honorable Aida Nantaba ataŋŋwanyiza okuttibwa ng'ate bankuba masasi. Ekikolwa kino tetulina nnyo bwe tuyinza kirwanyisa, naye Katonda yennyini tumanyi nti yali waggulu w'amasasi gano. Njagala okusaba President Museveni kubanga gwakulira bannamagye bo mu Uganda yonna, oveeyo oluŋŋamye enkozesa y'abannamagye engeri gye bakozesaamu emmundu. Tetuli bamativu nti buli omu avaayo, house girl, house boy, bodyguard, yenna nga yeekuusa ku President Museveni ajja kuvangayo aweebwe emmundu agikozese mu ngeri nga bw'ayagadde. Ng'ate zino ssente z'abawi wa musolo Munnayuganda omwavu ate era nga yazigula. Kati nze bannanga ki Honorable Nantaba, onnanga ki okunzitira obwereere? Ekisosonkole kino wakati mu lumbe okuziika Honorable Nantaba nsubira abalonzi babadde bamuganye okwogera nga bamugamba obaddengawo ebbanga eryo lyonna lwaki ozze olabye mufuna olyoka ojja. So bwe bamuganye okwogera nsubira nga abavubuka baleekaana emabega, Honorable Aida Nantaba nsubira n'abalagira bajje simanyi oba yabagambye kuba nze kubanga era amasasi bagatandikiddewe nabadde nyimiridde, era ekisosonkole kino olwakubye essasi ne kivaamu ne kigwa olw'okuba nabaddewo ne intelligence ey'abaana bange. Ekisosonkole kino ne bakikwata era ne bakindeetera. Tugenda kikozesa nga obujulizi okuvunaana abasirikale bano olw'okuweebuuka mu nkozesa y'emmundu era nga kikontana n'etteeka eriruŋŋamya enkozesa y'emmundu. Era tugenda bavunaana nga Ssekinoomu. Twagala ekisosonkole kino Ministry Internal Affairs ISO aba intelligence bagende mu maaso kwekenneenya okuzuula kyabadde mu mmundu ki, mmundu yaani, ani yabadde nayo era yavuddewa na kigenderwa ki kyeyakwe yasinzidde okuba essasi lino mu bantu ababadde bazze okwekaabira nga bakungubaga olw'omuntu waabwe eyabavudde ku maaso. Subira kabadde nga akabonero akagamba mwekaabya omuntu wammwe tanafa, kale katubakubire ddala mukaabe bulungi mukiwulire. Ffe tulowooza kyekya